kya Buganda kyava dda. Nga bw'eri enkola mu Bwakabaka bwa Buganda n'olwaleero abantu okuva mu ggombolola 13 okuva masaza 5 bakiise embuga mu nkola ya luwalo lwaffe nga luno lwetabiddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ku lwa Katikkiro. Ssaabawolereza asoose ne kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'alabikako eri Obuganda mu kuggalawo omupiira gw'amasaza ga Buganda bw'atyo n'ayozaayoza ab'ebuweekula ne ttiimu endala zonna olw'okwetaba mu mpaka zino. Tumwebaza Ssaabasajja nti yasiimye n'aggalawo omupiira gw'empaka z'omupiira gw'amasaza ga Buganda era n'akwasa ekikopo Buweekula. Tuyozaayoza nnyo essaza ly'e Buweekula muliraano wa Ssingo naye kanjozeeze ne Ssingo olw'okukkiriza n'ewaayo ekikopo. Mu bubaka obumutikkiddwa Katikkiro, Oweekitiibwa Bwanika akubiriza abantu ba Beene okukozesa obulungi omutimbagano nga babunyisa amawulire amatuufu n'okwegendereza abafere. Mu mulembe gwe tulimu omutebi, mulembe ogwa tekinologiya, tubasaba mbeere bayiiya mu nzirukanya y'emirimu era mukozese emikutu emigatta bantu okubunyisa agafa embuga, okubunyisa enteekateeka ennungi, ate mwegendereze nnyo abafere abakozesa emitimbagano gino okunoonya ebyabwe n'okutyoboola Namulondo. Katikkiro era asabye abaami ba Kabaka okulambula abantu nga babakubiriza okulima ekirime ky'emmwanyi okwegobako n'awukeera w'obwavu. Mwongere amaanyi abaami mu kulambula abantu ba Kabaka nga mubakubiriza okulima emmwanyi saako n'emmere emala okulya ate n'okutunda n'okukola ebyo byonna ebireeta enkulaakulana mu maka. Ku lulwe Ssaabawolereza alabudde abo bonna abakozesa ebiwandiiko ebijingirire nti baakukolebwako ng'amateeka bwe galagira era n'asaba ab'amawanga amalala okwenyigira mu nkola ya luwalo lwange kibayambeko okwekulaakulanya. Okukola ekiwandiiko ekijingirire n'okikozesa awantu musango ogumenya amateeka era mu tteeka ery'emisango Penal Code Act mwekiri. Ensonga ng'ezo singa zituukira ddala mu ofiisi eyaffe ate tuyinza ozzongerayo kuba omuntu akikoze avunaanibwa. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abatongole olw'omulimu amatendo gwe bakola mu byalo gye bawangaalira era n'abasaba obutazikiza ttaala. Njagala okubeebaza bannange okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna okuviira ddala eyo wansi. Amanyi tuli mu nteekateeka eyatondeka mu luwalo. Era kkiriza nsooke neebaza abatongole buli mutongole akoze olw'omulimu guno yimirirawo Katikkiro akulabe. Ono yennyamidde olw'abantu abakola ebyabwe ate oluvannyuma ne babisiba ku Bwakabaka ne Katikkiro bw'atyo n'asaba abantu ba Beene okuyimirira ku mazima n'okwettanira okulima emmwanyi. Saba ensonga eyo tugyekalirize nnyo lwaki abantu beesiba ku Buganda. Oli n'akola ensobiize, bamala okukola ensobiize n'avaayo ate omusango n'agusiba ku Buganda oba n'ayiyayo ekibooziboozi. Mbasaba abantu ba Kabaka muyimirire Bayibuli egamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola ya Mutuba 5 Kiganda Musaale Budde okuva e Butambala alambuludde kusoomozebwa kwe basanga. Katikkiro asooke nkwebaze emirimu gy'otukolamu bwe watandikira okutuyitaayitamu tulwanyise obwavu kati Mukama waffe tuli yaddeko abafuddeyo okuwulira omulanga gwo watuleeta. Newankubadde obungi bw'abantu bweyongedde mukadde waffe Katikkiro abantu baffe batufaako nnyo. Abantu bafa ate nga baba balwadde kitono.